bakikwasa bubi. Owaayo olaba oba ozze tukubaamu akadde neweetalawekana weka namayinja kazi tuliwa wano wabayitawo jjajja bugusa ate emindi gyonyo gibayita batya ani kati yakola ki sootwa kantuko bannenye ku mukira chai enda bamanyi abagenyi ba jjajja waffe wano oba okuba mukubi ku muliro tulaawo n'okuma ku muliro bw'osaba ku mikisa by'oyagala byonna. Nti njagala balongo omwana wange ama akuze papa kitawo tayagala kuzaala ate obuvunaanyizibwa naye mulimu kyabaddiya eddoboozi mujja ddigumira kiba bwiriri ekituufu kiyiti ndi mulwadde ate ebyaddala naye nsaba kudisikasinga ku nsonga za Emily of course nga bwe nakyogera nti abamu mugenda kunjajinga abamu muyombe bwe bayogera kyayagala era we kyabadde abayombye bayombye n'abaza mu inbox ne bavuma just oli oyagala kontenti omwana oli omunonyako kontenti era nga mukwano gwa Emily we yayogera ekisinga okwewuunyisa ono mmanyi okwerabira microphones zange n'abantu abo mba sikigenderedde naye luda kinyambako kubanga mukwano gwa Emily yagera ne microphone mugera ne microphone ne bayogera ne bala nebiwulira naye ekintu kyenyiza obagamba kiri ekintu kimu mu byonna omuntu obanga osazeewo okukola ekintu kika n'omutima ogwo omutima gumu aye n'okimaliriza nga bwakola ki nga bwakitandika mwenda muna stories zange gye mba ntandikidde ne gye biggwera of course siva ku kintu nga sikimaliriza nga bwe nabannyonnyola omanyi omuntu atalimba addingana ebintu bye bulungi nga bwe bibagambye before nze Emily okutuuka ogenda okukola story ye eyo era omuganda agamba nti agali ewamu ge galuma ennyama ate emu esinga 0 kaakati njala mulabe wa gyendi ani ayinza okuteeba ng'eno sound egamba mugamba mutumanyi nnyo kati ndi ludda wa eno gye naze okusamirira bajjajjange nga bwe muwalaba watu watiisaamuuko mayinja gajjudde era ne mala babuli ekifo kye ndimu ne gye nasuze ku bunkenke kubanga bakugamba eno n'omulamu bakola ki bamulya naye oba olina kwebeereramu kuba mulimu nange ekiseera we mbeera invisible mugenda kuwakana baana ba maama eno ensi yakwebeereramu eva kino ekintu kyebagamba eno ensi yakwebeereramu okitegeera ensonga za Emily nawuliriza bulungi nnyo omukazi naye nagenda n'agamba ne bagamba simala nali banoonyamu kontenti nali nze kukola kontenti ekisooka mu byonna si nze yanoonya Emily mukwano gwe kamwennyini yamuwa ennamba Emily n'akubira negetinga concerned nenfuna akadde negenda era ng'omuntu alumirirwa omuntu ekisooka mu byonna nsaba mbabulira ekintu kino abadde batakimanyi nze Rosette sisasulwa oli agenda okumpita nagamba jangu nnyambeko wano tuba n'abantu mu inbox nga bayitirivu naye olondamu buloozi n'ogamba embeera gy'alimu mbi anaatera kukola ki kufa olwo embeera gy'alimu mbi ne tutunulira abo embeera ekyasinze okubeera embi tugamba owaaye katugende tukole ki tulaba abantu banene story ya Emily yali ekyagenda mu maaso kuba yampita buli kimu mwakiraba yanagamba nze njagala ku kamera oba oli awo n'abantu banakutuwa ku magezi oba kitwa tugende two heads are better than one nenkola ki tugiteekayo gundi yasooka era nga bwetera okukola nengenda nga nta story gy'obeera okoze n'ogenda ng'ogita kati mba ndi awo era nja kiddamu wonna kibagambye olwo pastor yankubira essimu nanga Rosette embeera y'oyo omwana nga sinnungi naye ozaako ki nze ne mubuulira ekyandi ku bwongo ne kye nali ntandise mugamba naye pastors ogolaba wano eno ndimu mu mbeera bwenti ne bwenti mmanyi okola kyonna ekinagamba ebyo bireke twenakola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti bwe yaŋŋamba bw'atyo ne ngamba kati kasooke maliriza kino eno gereke kiri gye tugenda wala ewaabwe waba Emily wala nga bw'okiwulira kati tumaliriza kwala eno katono then tugendeyo tukole nga bw'okoze ki nga bw'osabye kubanga ye yali asabye tugende tukole ki tunoonye taata wa Emily atuwa endagiriro tugende taata wa Emily tube nga tukwata omusajja ono atubuulire oba agambe taata wa Emily omwana yamuggyawa ani yamumuwa
planning erigenda okola kyokutambula ne mugamba ye tujja bikola byonna nebyala ku kamera ne mukuba mu kamera tusijja kusooka kubita kulabula musajja oba oli awo tumanya yadde mukazi oyo agamba talina smartphone tabeerako eyo tagobera social media bw'abanga muntu nga si jjenne oba oli awo alina abantu be abasobola okukola ki akuba nti sagala batiisatiisa naye njagala mukimanyi mbadde mukimanyi nti tulina abantu be tulina nabo naye nga si muntu nosinkana omuntu oli osinkanyeko omuntu n'omusinkana naye n'adisappearing there and then noga omuntu ng'adda akuyiseko n'omulamusa n'akuddamu n'otula amabega boti nga tomulaba so ebintu byekwekera ddala mu bantu bitambulira mu bantu osobola n'okuba ne mukwano gwo naye nga si muntu so bibeerawo oba kati musajja oba muntu oba si muntu nze nange sikola ki simanyi nze naawe kati bwe twatandika ninze maliriza bye nali ngambye pasita naye atuuka esaa ageetingamuko bizi afunye abalwadde afiiriddwa nagamba kale kati kasooke malirize bino kino kitwagenda okulaba nageza okulaba nga ebintu bikola ki byeyongedde okuwanvuwa neebuuza omuwala ali mu mbeera ki kati nga bali bankubirako essimu emabega naye nga saakola ki nali sigirina kati saakubira mukwano gwe kuba mukwano gwe yankubira enfunda eziwerako ne Emily naye nga nkubira naye kati ye Emily ye nga nziramu mukubira we mukubira essimu nga tekola ki kuba kalinga kati gukeeryana nga tekayitamu kati bo baamala ne banyiigaamu nali mbakolamu content bwe namala okukola content ne ŋŋenda kati awo embeera we yageetingira waasi mukwano gwe mwebaza yageetinga concerned n'agenda n'akola ki ne bafuna engeri gye bava abadde bagobera story eno mugimanyi ne bavaayo ndi mulwadde naye saala kubaleka awo nga mbaguumaliza nga temumanyi kigenda mu maaso kubanga stories nnyingi zikyajja ezirimu okuyiga ezitiisa mpitirivu ne mukaaba ne munkubira ne mubuuza ki ekiba kiddako mu byonna kiba kirina okukola ki okugwa all in all God is above everything kati ne mbakubira essimu kati nga tebakyankwata ne mbakubira nga tebakyankwata era ne ŋŋenda neekola ki era mugundi awo mu comment section mwanye ne muŋŋamba funa essimu endala funa egundi endala okole ki naye nfuna essimu endala neeteekako egundi message voice note ku ssimu ya mukwano gwe then nemukubirako ku ssimu endala n'akola ki n'akwata kuba nga amanyi si yange bwe yankwata yanziggyako bujja kati we yamala okugenda ku WhatsApp n'awuliriza yakwatibwamu ekisa kuba namunyumira kye nali mpitamu byonna bye nali nkola ki nafuna akabenje mu kaseera ke kamu omukazi ne gunkulula wano wonna okugulu ne gwenda kuzimba ne kukola ki ne kuba kunama wamwagala mu kiseera kye kimu naye bye nali ngenze nga bampitidde abaana omukyala agenda n'ampitira abaana mu kaseera ke kamu ng'abaana so balekamu eyo mbeera yani tulona mpaka ku ssaawa ekola ki esembayo nga ze mmanyi Emily muntu ye mu kimukulu obudde bwatu yakikola kikimala naye we nalabye nga kigeetinze long ne ŋŋamba ka ŋŋendeyo ndabe ki ekigenda mu maaso nga pasita yali aŋŋambye naye ali yamala n'aŋŋamba ojja kunkubirako ne ŋŋamba ka ŋŋende nga laba tebakyankubirako mukwano gwe takyakwata ne ŋŋamba oba waliwo ekyabaawo kwe kugendayo omuwala kwe kuntiisatiisa Emily yafa mukwano gwe mama byagenze kunta biki naye ne ŋŋamba natya n'ebigambo ne binzigwako then ne ntuuka ŋŋendako ewa Lwasa enkeera annange simanyi mukama alina abantu b'amanyi ag'enjawulo n'aŋŋamba nti Emily gy'ali bw'atyo bwe ne mbuuza ali ludda wali mu mbeera ki bisikati yange naye yaŋŋamba ekintu kimu nze ndaba akola ki mulamu kye kyokka kye yakola ki kyaŋŋamba teyanzako kirala ne nfunamu awo kusuubi ne ŋŋamba owaayi ate n'ekirala omuntu wali obadde kaawo n'owulira nga bagambye ekintu naye mutima gwo gukyali mugumu simanyi lwaki nasigala nfunye obuvumu munda mu nze muli nga sinaba kukikkiriza era nga ŋŋamba tulina okugenda nga ndowooza nange ekiri mu bwongo nga ndowooza ekyako omusajja ono yakwata omwana n'amuteeka eri mu nnyumba eri ennene oba yamusiba miguwa oba yakola ki nga bye ndowooza bwe bityo kubanga omuntu nakebeeramuko teyaliimu bwe nali ndowooza kumbe nga omwabirabyo nabyo byakola ki bwe byali bane nga tukyagenda mu maaso kubeera ngenda kumaliriza ekituufu kindi njagala genda kwebakamu nkondi mulwadde wadde ekifo kyendimu kitiisa okufa obufi kubanga oba oli awo nga waliwo omuntu asala oba akamulengera bwoti ng'abulawo tomala waakutte yembeera gye tutambuliramu naye bannaaye abaana mwagala okukola lwakuba nti ate temugetinga serious sometimes oli n'agamba nfunira omulimu njagala kukola mpa omulimu bw'omadduka ku mulimu ate neweerabira ekyakola ki ekyakuleese naye saa zino tunoonyayo omwana ng'akola bulungi manicure pedicure nga gy'oli twagala kukola naawe nanziga esista ng'akwetaaga omujoyininge ng'omanyi bulungi nnyo manicure pedicure omanyi bulungi okusiiga olwala nga toli wakuyigiriza ng'omanyi tukwetaaga bunnambiro
era n'ekirala yeetagayo ko omwana amuyambako ewaka. Sisita wange muntu mulamu talina mbeera yonna, yeetaaga omwana amuyambako ewaka kubanga ye muntu alwa n'abaana. Ono gw'abadde naye bamaze ebbanga ddene naye nga munaye omwana yalina okukola ki? Okufumbirwa. Tosobola kufiira waka wa muntu paka lasiti. Era yabadde mu mikolo ye olufuna ekitambula bulungi nnyo omwana n'akola ki? N'agenda kubanga n'omusajja amufunirawo waka ng'alina omuntu atambula agende. Ffe kye twemanyiko ne tukotogera n'obeera ng'olina omwana okola naye n'obeerawo bigger opportunity wadde omwetaaga wallahi ya Mungu omugamba this is better genda nja kufuna omuntu omulala. Bwe kiri nange kyali kimbaddeko wadde n'omwana ng'akola naye ne mugamba okusobola kusembezeewo nkukwate kino kisingako genda ku kino nzija kufuna omuntu omuki kwagaliza. So ye sister wange naye tasobola kuddayo okutogera mwana. Mulimu abantu abamu n'ayonoona omwana omuntu gw'abeera afunye nga yaba ayagala amukolera abeere kubanga omwana yabadde mwana mulungi nnyo nga era sister wange mwagala nnyo yakuzizza abaana be bbanga ddene lyabaddewo naye essaawa omwana yagenda akola amaka agagenda yafumbirweko naye abala asobola okutogera mwana. Oyo sister Annie abasinga mumumanyira mumumbuuzaako nnyo. Mukazi muntu mulamu era mumulaba muntu mulungi ate muyambi alina omutima omulungi so oba nga gy'oli nga tolinamu malala na mbeera mbi jangu mukole talina ttabbu yonna. Mpozi ne Aisha, sister Aisha naye mumanyi bulungi nnyo oli omuwala omukyala mbi yali omulwadde saa zonna bagamba nja mukyalirako nja kumubalagako ali okke asambira mabega nga ajjanze. Kati mwe banna abalogo abamanyi nti nno muli baakabi njagala mukimanye nti waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi. So mugende mpola si mmwe abasembayo si mmwe abaasooka te si mmwe abalisemba. Abantu si basiru nga bwe mulowooza. So Aisha asambira mabega nga bagamba asambira nnyuma nga ajjanze. N'olw'ensonga eyo ayagala omwana agenda okumuyambako olw'ensonga nti ebbanga ly'amaze eno gy'ali nga ajjanjabibwa libadde bambi ddene. Mu kubeera eddene omwana abadde ewaka abadde nga amuyambako amuyambiddeko ebbanga kubanga naye si muntu mukyamu si muntu mubi. Maama we n'akola ki? N'amugamba ati kakati oli eyo jangu ewaka. Koli n'amugamba nti anti maama basigalira bansasula wadde ndiwo nzekka. Ati ate kakati nyana nnyimbe kuba nakoze ka restaurant biki omwana n'akola ki? Oli ye maama we n'agenda naye nga n'omwana tayagala kugenda kubanga abaddewo nga yeeyibakira talina kyakola n'omwezi oguggwako kubanga kati Aisha amaze emyezi 2 n'ekitundu nga tali waka yagenda mu kujjanjabibwa alina ensonga lwaki taddayo kati. Yesigenda bagambira no mu kamera naye nga ajja kuddayo ewaka. Kiki ennyo ki ekigaana? Kyekigaana kumwani Katonda ani yatonda n'oyagaliza omuntu okufa nga ekisa kye tekinnatuuka tasobola kufa kuba Katonda baana bakola ki? Kusayininga nfaaye. So byebyo just mwebeereremu n'ekirala kye ngenda obbagamba nga mmaliriza. Baana ba maama baana ba taata mutye ekitonde kiyitibwa omuntu. Ate oba nze kati kyendaba ne bamala baŋŋamba nti kati Rosette kati katugambe temuli mu bya bizinesi kubanga abantu beetaaga mu bizinesi nabo ekitukolagana nabo. Ne bamala bakugamba nti temuli mu bya bizinesi temuli mu bya kintu kibona kubanga okirina. Ne bakugamba okubeera mu kiri ekisaka ekirimu abantu n'okubeera mu kiri ekisaka ekirimu empologoma. Mbeera mu kisaka ekirimu empologoma. Manyi lwaki? Nti ekisaka ekirimu empologoma ogenda kwekuuma nnyo ng'omanyi nti za bulabe zijja kulya anytime. So obeerawo ng'omanyi. Naye bano abantu akuli ku lusegere ye muntu abeera akulima empindi ku mugongo. Ye muntu akyasinza okubeera omubi ate nga tomanyi nti akuwa n'obutwa n'ofa n'ovaawo naye nga gw'obadde omanyi n'ogenda ogera nga tokimanyi nti yakoze eki yabukuwadde. So beta obeera mu mpologoma obeera omanyi kino munage neiba wange oli wa mpologoma sina kusala n'omanyi obudde obw'okumusalako n'omanyi obudde obw'okuyitawo n'omanyi engeri gy'olina okwekuumamu. Wampologoma otomwewa tomuwa mutima gwo tomuwa birowoozo tomubifriend nga tomufuula mukwano kubanga okimanyi mulabe wo nekyabulabe nnyo okuwangala n'abantu bamulya mmere. Abantu baba tuli ku lusegere bantu babeera babi nnyo batupulaningira ebintu by'obatomanyi. So nga omuganda agamba tannayita yatenda nnyina okufumba. So ng'obadde otambuddeko oyinza okumanya nti ebintu mu nsi muno mwebiri mulimu ebinkunejje mulimu ebintu buno mu nsi ya Mungu bye yatonda ebirina obulabe n'ebitalina bulabe bingi nga bw'okiwulira naye nga mu byonna kyasinze okubeera dangerous oba ebikyasinze okubeera ebyettabbo ebikyasinze okubeera ebibi kye kintu kye bayita omuntu nsolo. Omuntu nsolo mulya mmere mubi nnyo n'okusinga ebisigadde byonna. Mbawadde ensonga omanyi nze mba nnina okutambula mu bifo bingi nnyo so sibeera awo mu kifo kimu. Mulaba ndowooza eno naye nga ne gye nasuze iri ennyumba gye nasuzeemu iyo yawo wano ogibalengereze wano eno muno mulimu enswaswa nazo tezirumya tezirina obusagwa. Iri ennyumba gye nakoze ki gye nasuzeemu nasose okusulamu eri ejjinja lwakuba saatwalayo kamera baŋŋaanye nasose okusulamu eri ejjinja eri waliyo omulyango mw'oyingira n'ogenda mu jjinja naye ekiri omwo muganda wa ekiri omwo mu jjinja kwata nyweza
kwata kano jangu vaawo bana ba maama mmwe just mwina kwebeeramu bwebererezi naye mukimanyi buno twayise ku gundi bakiyita kiki ate tujja kukwata bakiyita kiferi bakiyita kiferi kidyeri amayinja mayitirivu nga bwe mulaba nti Katonda atonda bintu bya njawulo mulaba gano amayinja wegali geeteguka naye kati gano amayinja galina mugaso ki bayiye basibuka mayinja sibalinnyako munnange oyinza omulinnyako ekyo nakugamba badde onninnyira ki olowooza nze sirumwa nakugamba mbuwanyize peete so kaakati eno baga Katonda yatonda ebintu bye ebirungi n'ebibi ate nga byonna abyetaaga aba n'ensonga ze kubanga wali badde weebuuza lwaki ate yatonda ebibi kitegeeza alina ensonga lwaki yakola ki yabitonda era abeera abyagala ndowooza kankole ki kambasiibule naye nga wano eno okusisinkana eky'omwana kinyongere kitaako essiira omwana nga omanyi okusiiga cutex si bulungi nnyo ng'omanyi bulungi nnyo manicure pedicure bulungi nnyo jangu tukole bambi jangu tukole tuli bantu babi jangu tukole mujje mu inbox alayize bukya mulinawe mbagamba nti twetaaga omuntu wakola kino ate nga mujje ate kati nze njagala ate kola bwakino mba amaze okugamba nti sweetheart twetaaga ono bw'ati alina ojja kati nange njagala omulimu njagala bwe simanyi kusiga njala njagala ng'omanyi okusiga enjala nagenda okuyambako ab'ewaka njagala babiri wa Aisha n'owa sister wange so ndowooza byebyo naye mulaba ennyumba gye zeesuuliridde emirirwano gibeera mitono wano n'osangawo eri n'eri byebyo baganda ndowooza kambasiibwe tunaddamu olundi takumira mpeera amakumira assalaamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh naye nabasiibudde naye ate maze nenfuna mabbanyi kusinziira ku byenda byeno naye ebyewo ki tebikola ki tebiggwaayo baaba okoba ki kati awo ndowooza mba mpeddeyo just mba nkugema ku bugemi nenkubonako kati wano nga we mulaba bayitawo buwangwe kati nga gano amayinja we muli galaba gano mazibu lwaki muno mubaamu abavaamu gamba wallahi kati eri tooyi mugikozesa eyo tugikozesa mulaba tooyi z'omu byalo wezifaanana bakita kyolooni kiba kyolooni gana manyi bagata batya mu Lusoga gano amayinja bagayita amabaale ogemako obugemi n'obonako bubonyi n'ogema ekivaamu kati nga bwe mubona eno kati eno obona ebiriyo byona meido biki muwogo matooke bogoya bale mujja kwebuuza lwaki nyambadde akantu kano kyoba omanya buli nsi oba buli ggwanga buli wantu wogera n'ebyayo kalize tebamumanyi mukuba nti tebamumanyi kano kagenda okumprotectinga naye nga tuli ku mazzi y'ennyanja wali era twayise ku feri okujja mu kifo kino eno nga twali feri oba lyato tosobola kusomoka kujja eno lazima olina kusomoka naye ng'ene wantu wala nnyo nga bw'okiwulira kalize batyawo batya bayitayo buwangwe kali gye twavudde okutuuka eno kyova olaba nga twasuze mu ennyumba eyo twasuze omwo kajjangu tudde eno mpola kati ng'eno ebintu byeno ne we babisimba bibala ezirala kisobola kufa byonna bibala buli kyosimba ku ttaka kyosimba eno ekifaayo kati nga amatooke ago tegabalayo eno tobalayo matooke kuli n'ettaka kati gano amayinja gaaki muna gano gaali ga kinaabiro ne bannange baba okimanyi eddagala njegalako eryo nsobola otwalako ono gakuwa baliyita batya mu Lusoga sikakubajiri kakuba ijiri mumuliyita mutya eryo baba naidi bwalyeta era mutya kakubajiri oba muliyita kakuba ijiri kati ono nga taba bwoli mubona wano bamukozesa nze otwalako ekikola kimu oba jjajja kunsabula ntoleko kimu ebya wansi nga kino kimu kimala
Achogaba nawo manye eddagala. Njaga. Eriwo njaga. Ogibona yino wano. Eno. Naye baginoga. Ine migaso gyayo. Kale bagikozesa n'oginywa. N'okuginywa. Kale mu caayi. Kati nga buno. Lino eddagala nga bw'olibona lino. Ono bamuyita. Omwana nno ali mu kusomesa eddagala ngenda kuwa ekikubansiko. Ekikubansiko okimanyi? Bakirata mu Lusoga. Bamuyi essente. Ekikubansiko. Kino kuba yaha. Kati kano bakeeta ani bamwe bakeeta baba banga weerabidde. Bakwata batya? Bamwe kangende mbuuze kweno. Soko obuze baba kati obyerabira si kyo. Amutwalira akalabe. Mutwalira akalabe. Mubuze baba kano kaki? Mugambe tewaliyo kamera tafaayo. Omukulu naye mukambwe kati kano kabeera kaki? Ono kabiri. Ono kabiri. Kano bagata batya kano. Tumere ebintu bingi. Anti abaana basinga bawuza mwemu makula. Bajja kubira kano kenyambadde terisobola kuntuukawo kati makulu. Kati nga kano nga bwe mukalaba bakayita kayaayaanira. Kayaayaana. Kale buli muntu waba takwagala wakamusibira bakuteeramu n'eddagala eringi obona ng'abantu bakuyaayaanira. Mu byenfuna mu by'okugira kati wano oba oloddawa? Wano oba oddeeyo nga ku kisiki. Kati eyo wabaayo ebiriyo oyaganayo buli muntu. Nengereyo munda. Ennyanja liiri. Lino lyali ssabo kale ng'abantu bayida bakuŋŋaanyira ku muno. Nemane livaawo. Kano kaki? Kale ako eko kisu kya kanoni. Era kayida kaabaamu. Kati oyo ffene mutoye. Kati bino nga tewali emisota. Era emisota guliyo. Kati nga kiswa. Kibeeramu nnyo emisota. N'emisota. Timba ogimanyi? Wali ogirabyeko? Nagirabako. Eba nnene? Zino nsujju. Kati nga bino bisujju. Kati olaba kiri? Ebyo tibabisonga kaita okisonga ku kivunda. Layira. Kasosonka obusozi nga kivunda. Ekitegeeza wano si kintu kyangu kya kusonga. Ono kasooli gumwalimu eno. Eno nga waliyo abantu olwedde gye tulaga. Eno bantu beereere. Abasinga tebali mu ngatto. Tuzireka wano. Azirekawo. Bwe ngenda nazo kiba kitya? Bakukuba. Omukulu. Naye kale. Eno nga watiisaamu. Wajja mugumuwe. Paka okweyo microphone. Naye abaana bakuze nga bamanyi ebintu bingi. Omwana talina ddagala ly'atamanyi. Ate nga amanyi amadagala nga atamanyi ne gye kakola ki. Bane nga tubalamusizzaako. Oli wano. Gwani nnyabo. Amannya gangenze nnyo Nduluzeeti. Ndi YouTuber. Ndi influencer. Etwali obisaanyi. Anti abaana bawuza kimu. Tewali. Ife tuviirako eyo Nyanama. Tuviirako ya nyama. Ze tulambulako. Batuze balambulako. Batugambye nti amannya agali eno. Mazzi kusenako. Wano nno olaba wano. Wejjajja eno wajjajja Isejja. Buli ayagala ku maanyi g'emisambwa. Oba olina okutuukirira wano. Ojja ne weerabirako. Kaneri waggulu naye tujja gendayo. Ate wano nga ndabawo ekkubo. Ani abeerayo? Eyo nno. Bazeetibwa Makula alumu olifa. Bajja kutta. Eno mbuga y'abajjajja. Oba gibayite embuga ya sitaani? Y'abajjajja. Ebigambo by'abantu. Embuga y'abajjajja baffe. Tebasobola kunzinyuulirayo? Tebasobola. Kale omuntu osobola okusuulayo? Osobola ekiba kisoboka kyetaagisa okusula ng'oli mulwadde. Osula. N'osulayo bw'omu? Kisoboka bajjajja Timba bwe kusanga n'ekufunyizaayo. Nedda baaba. Ebisaanyi. Nedda. Ebisota. Ebyo tebibeeramu. Ndabanga nawe atiddeyo. Sityayo. Oyagala nyingirayo. Anti omanyi bagamba mbu abasawo abamu bagoberera omukazi mu mbuga ye ng'eno. Abantu bakikwasa bubi. Bakikwasa bubi. Yoba olaba oba ozze tukubamu akadde.
Neweetala wekka na wekka. N'amayinja kazi no tuliwa. Wano babayitawo Jjajja Bugusa. Jjajja Bugusa. Ani? Kati yakola ki? Sotra kantuko. Osobola otuula. Tulime mu mboga. Kino kyekyoto kya bajjajja baffe. Oba ozze wano osobola okujja wano n'osaba ku mikisa munnaye gy'oba oyagala. N'okumako ku kyoto. Abantu abamu oli bwakulaba abitwalamu bulala natabitegeera bulungi. Ndio empise watuufu wamigo ojja kukuba ekiro. Omanye ne wantu wanti kyemmanyiko okola ensobi ne bakulinda kiro. Bannye ku mukira. Chai. Edda bamanyi abagenyi bajjajja baffe. Wano oba okuba mukubi ku muliro. Tulaawo n'okuma ku muliro bw'osaba ku mikisa by'oyagala byonna. Nti njagala balongo. Omwana wange ama akuze. Papa kitawo tayagala kuzaala. Ate obuvunaanyizibwa. Ate obuvunaanyizibwa. Lwaki? Abasajja b'ennaku zino. Ayagala kuzaala kizungu. Seven yagamba muzaale mwali. Ayagala kuzaala kizungu kizaala gwe bazaala akaana kamu kaweze emyaka 10. Olwokuzaala akaana akalala yakulira nnyo mu bazungu. Ati akopa embeera zaabwe. Ate nze nkyalina ennono y'ewaffe. Mukazi ozaala ffe nnyaffe yatuzaala abaana bayitirivu paka bwe bagwa mu nabaana. Namugamba ngenda bazaala bagweyo yagamba nedda mukwano. Nga lwaki? Oba toyagala kukozesa family planning n'abasajja yajja. Nga tayagala kukozesa family planning n'abasajja yasobola kuba lubuto. Agenda okulabirawo ng'oli ttumbu. Abakazi nno nga bayaaye. Agamba yii ate kati kizze kitya. Ate omwana mufaanana n'omutwe. Aba akola ki? Talina buzibu muno? Atalina buzibu. Takuba. Oteekamu bw'osaba ku mikisa. Tabatabaala. Ontabaalire ebirungi. Byonna by'oyagala osaba, njagala mikisa byonna. Mikisa myereere balongo. Ajja Kiwanuka. Akuwanulira emikisa. Nabawanuka. Ono Kiwanuka. Ate gye nakayima kyaka gwe nsinga okumanya. Olinawo namweyana. Kati neeno. Ate waneeno. Musajja wange. Nno yo eva embuga nayo. Baabuukabuuka ennaku zino. Ate eri ebadde embuga y'Ekisejja eno yo. Roja ndabaabuukabuuka. Ono bamuyita Jjajja Kintu. Kati abeera musawo kyogamba mwali. Ovuunamaawo naye n'osaba by'oyagala yaba akuwulira. Ye Kintu Jjajja Kintu. Osaba byonna by'oyagala oba kuzaala balongo oba biki byonna yaba akuwulira. Edda basinga bamuyita sitaani naye kisinziira. Anyway, kambeko ekintu kye ngamba abantu abali abatulaba abasinga baza kuwoza ekintu kimu bagambe kakati ono musamize ono gwe mulaba. Ate wano wano bwekubo lya ttimba muno ttimba. Awo Jjajja Bugusa waasimuka. Afubutukira wano. Nemulabako maaso ku maaso. Alindeko okujja paka nga ngenze wa. Oba kisoboka nawo oba omusaba ku mikisa gye. Mugamba Jjajja Bugusa. Nange ntuuseeko ebuvuma gy'obeera. Saba ku mikisa. Nga bw'oyagala ozaala abalongo. Abalongo bo mbaagala. Akuwa ebirongo. Amiina. Ebyaffe tebiriimu saddaka nnyo kiri awo. Ajja kukolerera bantu na kubawonya. Just kambagambeyo ekintu kimu abantu abasinga abantu beerabira ebyobuwangwa byabwe n'ennono. Omanyi Katonda ono buli kimu yakiteekawo ku nsinga amanyi. Era alina ensonga lwaki sitaani waali. Kuba mulimu otwana ogamba naye Mukama Katonda olina amaanyi gonna. Kubanga teri muno mu nsi ya Mungu kisinga Katonda maanyi. Bano bajije bonna bitonde bye. Nawe era basinza Katonda. Era nabo basinza Katonda kubanga ne bwokera bukezi nyina uje gwe nawuliddawo yazze nagamba owaayi nakikwaki Katonda bwati bwe yantonda. Okitegeera. Katonda ni yantonda atyo. Nenga naye akimeka Katonda yakola ki? Yamutonda. Batagamba nti ye yeetonda. Niba tekisoboka naye alina yamutonda. So kino kijagala okuwulira abantu nti tulina ebyobuwangwa n'ennono y'ensonga lwaki wera osanga omuntu ng'azadde ttimba.
nosanga omuntu ng'azadde amazzi, nosanga omuntu ng'azadde engo, nosanga omuntu era abasinga bawakane bagate biriijo abantu beerogoza tebasobola banenzi nga tetukuba lwengeze nga mbirabako nze neewunya era nengenda maaso nengulumiza Katonda mu bifo bino oli ajja gamba kakati ffe omanyi tulinamu amadiini agamu go nga banaye banagamulewo amadiini agamu naye kati tebakimanyi kinamanyi agamu gye bagajja bakama baabwe baba bakulembera nabo bajja eno mu nsozi ne basamira kubanga ekyokusamira kya buwangwa kya nnono ate nga twakisangawo ne bajja gye baakola ki ate tulikirekawo kati abantu abamu bawuza tete kakati wano eno kiba kiri bwa kiti kakati awo beera okoze bwoti twatugende kino kya buwangwa twakisanga tulikola ki tulikirekawo awo natena gana amayinja yatonda ebifo byonna biraba ebyewuunyisa yabibumba n'atekamu ebitonde bye bwekiri walibadde weebuuza lwaki Katonda yatonda ttimba lwaki yatonda ebintu ebyobuso lwaki yatonda ebintu ebikyamu yandibadde nga tuti nti babaana baatwagala nnyo n'atutonda ebintu ebirungi byokka naye alina ensonga ze Katonda alina amaanyi gonna ag'okusa agazikiriza ensi yonna buli kimu ekigirimu mu katikitiki n'okulowooza obulowooza nga tasitudde mukono gwe naye n'akeera ku makya n'agamba nti sitaani waali ate n'atuwa ebbeetu gwe kiri wa ddembe okuvunnamira sitaani oli wa ddembe okuvunnamira kyonna kyobeera eki gwe kyobeera oyagadde era n'ogenda ku makya n'otutta ekitonde kye n'akulaba n'asooka n'akuwa chance ebeerawo naye nga okulowooza bulowooza n'oba tukyasobola kussa so Katonda tumugulumiza tumuwa ekitiibwa n'ebintu bye yatonda ebyokuweebwa ekitiibwa tuwa ekitiibwa kyabyo ebyokutwala nga bibiri n'obuwangwa bye twasangawo nebiyisa mu maaso kyobola nga abantu abamu bagwa eddalu olinaga nedda ono kana asangawo kino bino sibyagala sibikiririzaamu n'ayokya n'agwa eddalu lwaki abagwa eddalu teyandigudde eddalu kubanga tebiriiyo atabikiririzaamu lwaki abagwa eddalu ameka abagudde eddalu n'ayokya essabo ly'ewaabwe tewali kitali mu lubaale kyova olaba abantu abamu babisuulirira byonoona ezimu ku famire zaabwe amanga tumaliriza katunyumeemuko katono nnyo naawe njagala nkubuuza ebibuuzo byange bino wammanga ebiseera ebisinga wamma naawe jangu wano eno kubanga basikeko kale society bino byasinga okubagobonaabona kandi ate nomwana w'omukazi nga mpiseko buyisi ama kiba njagala okubuuza ze ebiseera ebisinga ekyakiranga okuntiisa njagala nnyo Katonda wange okusinga ekintu ekisigadde kyonna n'okusinga omukadde anzaala bakadde abanzaala kubanga ye yabampa nange ye yantonda njagala nnyo Katonda wange era mugulumiza sirina kuno ku nsi kitonde kyengulumiza kusinga Katonda kubanga ye byonna mu byonna naye abantu abamu balowooza muno ojja mu bifo nga bino obeera musamize tomanyi Katonda kale obeera omwegaanye okyogerako ki kituufu nedda ekyo si kituufu naawe oba onoonya embeera ennungi kubanga kye neebuuliza nti kati Katonda lwaki abakera ku makya n'atondawo abantu nga bano eno aye n'abawa amaanyi ag'enjawulo obadde okimanyi nti eri omuntu asobola okukola ekintu kye n'agamba nti gundi agwe kabenje n'akagwako kisinziira kyogamba abeera ayitidde mu maanyi ga Katonda namuga Katonda nyamba ono omuntu mugire oba ayina ebintu byakozesa ayita mu maanyi ga Katonda waliwo abantu Katonda bawuliriramu ne batemula abantu ntakukkiriza kutemula ngamba bano abatemula oli n'akeera ku makya n'agamba nti kati gunjagala emmotoka emube tudde abantu bangi ennamba esinga efiira mu accident baba basindikidde ensindikiro kibadde okimanyi bakikola nnyo ekyo bakikola nnyo naye abakozesa amaanyi ga lubaale mu ngeri embi babalina agajimijini gyegitemula abantu naye bano ne boonoonera bano abasawo baba bakula ebituufu ne babatira amaanyi gaabwe kati njagala okumanya nakituufu omuntu abazewo nabayeganyi Katonda nedda batamwegaanyi naffe tuliwo tuli basiraamu abamu ng'ate temusubwa swala buli swala tufuba okulabika nga tetuyitako aga Katonda mugulu mwebunamira omutonzi wammwe nemugulumiza onayo kyokkiriza kisinga Katonda amaanyi era kyogamba nti kino kyo kikyasize Katonda mu nsi muno tekiriiyo kiyinza kulimba mu ekyo naye ate mulimu abantu nga ye ayogera ne Katonda Ayubu baki banabanga abaki baliwa eno kabira kyeno abanyoli abanole omunyoli yayogera ne Katonda ng'omusobeza kyayogera kituukirira gamba wallahi
bamuli kumpi. Oyo Katonda oba bamajini nga si Katonda. Baliwo Mukama Katonda kale yabatonda ku nsi nga ye kyayogera kibeerawo. Katugambe bbaawo ng'onaakusobezza. Bamugamba mu butuufu onsobezezza, k'ogenze tofuna kino ate nga n'akomawo nga talina kyalina. Olese ewaka ng'omukazi omunyiizizza, leka omukazi nga musanyufu akusabire emikisa. Bagamba leka ebya Kaisali biri bya Kaisali n'ebya Katonda biri bya Katonda. Owulidde? So buno buwangwa naki ate nga bigobererwa. Agala ebyasookawo kituufu. Anandaba obubi bwamanyi. Anantegeera kuba nze nkyala mu bifo ebyenjawulo. Naye gye ndaga sirina gwe nvuna byannenga nti ono gwe ngenda okusinza ye mukulu yakulembedde kubanga wano wenyimiridde bajja babeerawo nga bayitirivu. Oba bababiisana ne Katonda bali badde bajja ne babako kye bakola. Lwaki oyo wano gwe owaanira wano? Okimanyi waliwo ebifo by'otuukamu nga tolina kugula kigambo Yesu. Tolina nomala okyogerako kuba nga toli mulamu. Tolina kuyita linnya Katonda mu mukama wako. Ago majiini bano abagenda mu nnyanja bawakanya Katonda. Nga bo bawakanya Katonda. Nga n'ebintu byabwe babisinza bamanyi birina amanyi n'okusinga. Biyamba omulokole omusiraamu. Abantu babigula ebyo ne babiteeka ne mu makanisa gaabwe okwagala okufuna abantu abangi bwe batandika okusaba byo biri nga biyingiramu nga bibakuba bigo n'amala n'asaba alina engeri gy'ayogeramu patatata biki ebyo maanyi ga nnyanja ago. Oli yenna akugamba nze sirigenda musabo bukibu nze sisobola wakiri nfa naye ng'olole ne gy'ali amanyi agaliyo gasita alina okusinga essabo ery'obuwangwa n'ennono erya lubaale. Ndowooza munzikirize mbasiibule kubanga njogedde nnyo n'omutwe gunuma gumbala okazibona ndi mulwadde era katukadde ku mutwe kati kali mungi kuba omutwe guzitowa n'ogukyusa olwana bulwanyi. Maanyi ga jjajja Kiwanuka kati akukebera birwadde bikuliko. Era bakukulembere bakuwa obweza mirimu gy'okola. Tuvudde wala okubanga mulinnya Fedi okutuuka eno baganda bange. Tuvudde wala. Tubale kujja tulambula. Amanyi yena asobola okutegeerayo. Era oli abaana abala bangobera bamanyi kino ekifo. Kazi tuli Buwangwe. Baba bamanyi Buwangwe. Dada Bugusa. Ono bamuyita Buvuma. Buvuma. Akatundu Buwangwe. Buwangwe. Wano we tutudde. Ennyanja eri wali. Ebinnya mugema. Mubona. Mwalya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.